Tonyeza musanvu emmere y'omwoyo gwe programu omwangu sitawanika amanyanze gina ku dakiika 26 ezibulayo kubeera essaawa 8 tulina omwanguzi waffe omukyala Sandra Mpindi era nga ye mwanguzi waffe olunaku olwaleero weewaawo. Sandra, muganda wange onkomye otubuulira ekirooto eky'ente. Ente ogiwangula otya? Ente okuyita mu kusaba n'okusiiba saddamu yo giraba. Tewaddamu giraba? Tewagikuba, tewagitemako mu kirooto? Saafunako kirooto nti obangitemu bangikuba wabula kyalikiraawo. Okay. Okuyita mu kusaba n'okusiiba n'okunoonya Katonda. Wow. Kuba nga bwe nkugambye awo namalirira. Nagamba kati ku luno kanoonye Katonda. Wabula Mukama bwe yatandika okunsumulamu ebyo n'ebisinga ebirooto bye nali ndoota. Ebibi kuba n'ebyokuloota nga nnyonsa. Ekyo nakyo Mukama n'akinsumululamu. Mukama bwe yatandika okunsumula natandika okusaba Mukama ampa obufumbo. Naye nga njagala bufumbo butukuvu. So kwoleke tetunagenda mu bufumbo. Kawula ye yali akyaliwo. Ogambye nti ng'olwokwakatekko kungi. Nga kyeyongera. Toyakira mu bboyo oli? Kati ebyo nga sikyabifuna nti oli ye nga nabyesonyiwa nga wendi kati nga nnyingidde kugamba okulinindira Katonda. Mpozi kyenzijukira mu kusomesebwa wano omutima Mukama yatandika okunkyusa nezuulamu obusungu. Byonna nalina obusungu, nalina obukaawu, nali nnyomba nnyo. Kati mu kubisomesa wano ekyakaaya oba abantu be nabeerangamu ewaka nze nga baganda bange mbakambuwalira. Gwe first born? Nze first born. Sinze first born omuwala. Waliyo first born omuwala naye mama wange si yamuzaala. Kati nazaalibwa nga mu makama nze first born wa mama. Naye nga ndi mukaawu nga nnyomba nnyo. Ne mukuŋŋaananga. Nga mbeera kalimba yombesa nga abamu bankyawa n'okunkyawa. Kati mukuŋŋaananga n'okunoonya Katonda. Neneezuula ebintu ebinenkabirira Mukama nnongoosa omutima. Kuba njukira ebiseera mu kunoonya Mukama yampa Ezeekeri eno yagambira nti ndibawo omutima omujja. Embajjamu ogw'ejjinya n'embawo ogw'ennyama. Kati nenyimiranga mu kyawandiikibwa ekyo nenkabirira Mukama ku lw'omutima gwange. Then ebiseera byenjukira nali namala okusoma 2014 kati 2016 nensinga okwewaayo ennyo mu kunoonya Katonda. Kiki olwo? Olwo nga natandika okusabira obufumbo. Nandaba namala okusoma akalimu okayina nfunye omulimu kati nentandika okusaba Mukama ampa obufumbo. Kati bwe nasaba Mukama okumpa obufumbo nenkabira Mukama obufumbo naye olunaku lumu muno mu kusaba n'okusiiba mba ninawe nali ndi nga nsabira Mukama obufumbo kuba ewaffe ekika kyenvaamu bano bwe bayita abalangira n'abambejja. Basajja muli basajja nga te muli bakazi. Nti abalangira tebafumbirwa abambejja tebafumbirwa. In fact nali sinakitegeera bulungi naye olunaku lumu mba ninawe nali ndi nga nina ebintu bye ngenza okugula nensangawo omwami ng'ali mu kunyumya. Bana abalangira abambejja tebafumbirwa. Ffe waffe tuli bambejja naye baganda bange bonna tebafumbirwa n'abagezezaako kugendayo bonna baavaayo. Kyokka ebiseera bye nali noonya Mukama njagala bufumbo. Kati ngwa ku mwami anyumya. Ne tulo omusajja n'anyumya n'atandika okunnyonnyola ekika kiri. Ne ŋŋamba ekika kyendimu nakyo nga kizibu. Omwoyo Mutukuvu akoze. Kati ne ŋŋamba Omwoyo Mutukuvu ali mu kwogera nange. Kati natandika ate okukabirira Mukama ne kutuleka endagaano z'abalangira n'abambejja. Nsobola okufuna obufumbo. Nentandika ozekutulako nenkabirira Mukama. Soko tuwa obubonero bubeeraawo. Muntu ayinza okuba nga abulina naye omanyi omusumba omu yagenda n'aŋŋamba nti osobola okubeera nga toli mulangira oba mumbejja naye nga mu nsi ey'omwoyo olinga bbo. Nga mu nsi ey'omwoyo gwe nga toli mu kika kyabwe naye nga mu nsi ey'omwoyo oli mulangira. Kati omu ayinza okugamba kati nze njagala otulage ku bubonero obwo. Omuntu ayinza okwezuula n'agamba nange banyambaza ekintu ekyo n'avaayo. Kati nze nateranga okuloota nga ndaba omanyi abazadde edda baavumanga ono naalinga mumbejja ssebo ne bw'omugambako yenna atulanga mumbejja. Kati nze nafunanga nnyo ekirooto nga bangatta nga ndaba ndi ku mbaga naye ng'omugole omusajja simulaba.
then nature nalotanga ndika empeta yabanga ya silver silver ebanga white yes kati ngando otandaba ndika empeta ku ngalo ne nekirala mubuliwo nayine ebbala ku ngalo ene y'obufumbo kati yes nga sokonda goba kwiri budi kyali kebbala no likyali ko lwakwa lyagenda lisiimuuka naye nayine ebbala nga lyakwata ku ngalo nga lyetooloola yes naye nga mu kirooto nalotanga ndika empeta ensiriva ku ngalo kati nga jjukira babisomesa wano bw'oloota oliko empeta baba bakufumbiza ebintu oloota bakugatta omusajja tomulaba manya bakufumbiza ebintu mu kirooto kati nga wano babisomesa ng'olwedde mbimanyi kati nentandika okwekutulako ekika kyenvaamu nenkabirira mukama ne mukama nkutula ku kika nenkutula endagaano byonna nga babisomesa abambejja bo soko tubuulire characters ziri omusajja olinga bwe yali azinyumya wali mu katale baba bagala byabafuga maka ate jukira asajja tebagala bafuga tebakola mirimu atula wali kwegamba ebibya wali ebyedda nga babazadde omwana alinga mu mbejjona atula butuzi wali baba banafu oli munafu Sandra atula wali ne bamukolerera azini byena uli mpulira byemanyi naye nga nze manyi siri munafu naye nga byempulira opikinga baba banafu baba bemanyi nze ndi mumbejja nti mbu baba basajja baba bafugira maka ate nga jjukira bayibuli egamba omusajja yakola ki yafuga kati ogwo omwoyo gw'owa ssebo gubanga gubatambulirako ayagala yaba afuga maka kati ebintu ebyo byonna bifunanga natandika okukabirira mukama it was 2016 lwe neewaayo ennyo nzijukira ebiseera ebyo radio yatandikire ye mutundu 2016 kati nentandika ngo giconnectinga ngo imba ku ddwaliro nga nkola nga nze headsets zimba matu nsobola okuwulira kwegamba ate radio yanyamba nnyo kwegamba nebo kyo baweerabira kubeno wajjanga olumu olusumagira egize kiro naye radio nenyamba ate nentandika okubeera nga nzibuka ebintu ebisinga amaaso then eno program yabuza omusumba akawungeezi ate yo nenkolako ku mutima nensoka nempulira mukama nasooka ngogola omutima gwange nempulira nga ngenda nteriira kati ebiseera ebyo mukama yatandika okubaako omuntu omugo yambikkulira yali mulenzi naye najjanga mu nkuŋŋaana z'abasinga twagendanga ku lusozi ne pastor Tom kati yateranga ogamba nti mukama asooka okubikkulira gwe omukyala naye omusajja n'atakimubikkulira before ngoba omusajja tanaanakigamba kati nakifuna mukama n'abaako omuntu gwe yambikkulira ng'ate ye tannaŋŋamba naye nekitwala ebbanga nagenda okulaba omuntu oyo atandika okunkubira kati oba nkuyite kukyamuka nakyamuka nendowooza mukama bibatusomesa yes nokyamuka nobeerawo nogaba ne mukama alabika agenda kikola in fact mu buliwo omwami yajja mu buliwo naŋŋamba nkwagala ekitegeera naye teyanga nti njaga kuwasa yaŋŋamba nkwagala naye nga monze nali nagamba sikyayagala bino byakummalira buddi njagala omuntu wajja nga ali serious njagala kuwasa tugende mbazibyanyi nkwagala kati netubeerawo awo nga mwami yali mulokole in fact yali musumba Samuel naye ate nze nemwagala nnyo ekigenza ewala yes neŋŋaba ne mukama akuze kwegana nafuna kye bayita okukyamuka naye nga jjukira ate batugamba okukyamuka nagwo muzimu nenjamuka nnyo kwegana nali excited ekigenza ewala naye jjukira nalina kino kye bayita ekyakawula kikyanzijira kijja lumu na lumu sinamufuna mu birooto nalinga sibifuna nali sina kyenfuna mu birooto ekyo kikosaza ku ebyo naye nga buli ku makya ssaawa zibanga ziwera 9 10 nanfuna okwaka okungi nga nsimuka nfunye okwaka nensimuka nempulira nga kimazeeko emirembe waayitawo ebbanga nga tutwala relationship maaso in fact olunaku lwakya lumu ekintu ekyo nekinzijira ekyokwaka kati kunze kwolwo nakeera ku makya nga mpulira omwami ono andi wala nnyo simanyi mu buliwo sinange gyekiza kinyonyola nenze nakifiiringa naye nafuna feeling nga mpulira nga ndi ewala kwolwo ndowooza lwe nakifuna teyankubira ssimu yali muntu akuba essimu buli lunaku kati kwolwo bwe nakifuna teyaddamu kunkubira ssimu neŋŋamba
wakifuna mu mwoyo mu kwolesebwa just ekyokwaka kyajjanga buli kumakya agamba kino naye this feeling nagiwulira nga bw'onaabeera awo n'ofuna feeling this person is far yes from me kati nga sirina muntu gwenyinza kinyonyola nga ngamba nakinyonyola ani nakitegeera naye nga nze nkiwulira ng'alinga asesetuse okay teyaddamu kunkubira ssimu naye nawulira nga mbadde mwagala nnyo naye nga mukusaba mukama ndaga ye wange kuba mukusaba nafunanga mwenjagala awo yes nga mukama ndaga ye mwami wo naye mu buliwo omusajja neyekyanga just from nowhere nembeerawo kati nenfuna obukawu nenfuna obusungu soko tuleke Sandra manyawo abantu awo waliwo okubuzaabuzibwa kungi mukusaba kutya kwolabira nti oyo yeewuwo ate mu buliwo ng'ali wala yes kati baali batuyigiriza okubuuza mukama naye remember natandika ofuna mukama yatandika okumumbikulira omwami ono nga tanaba nakujja gyendi kati bwe yajja gyendi nansaba obufumbo kati nafunanga ebirooto nga namututte ewaffe nga mbagamba yuno ye mwami wange nga ndaba mwanjulira musumba wange kugamba nga ndaba tutegeka mikolo n'omwami oyo kati munze nengamba kireka yono omwami gwe nina okukola ki okubeera naye n'ebirala bingi sibijjukira bulungi kuba nayongeranga nnyo okubuuza mukama yono kubanga gye bakisomesangako nga mpulasaga agenda na muntu mukama gw'ataŋŋambye nti yono wali wamusangawo omwami oyo nali mumanyi nali nasomako naye twali twasoma ffenna senior 6 just twalina nkolagana ntono naye wano we natandika okwogera naye nemusanga kati awo kutwajje emboozi natandika nga mulokole nga nantwala ne ku kanisa ye nga manyiyo muddamu okusinkana nga muli mutundwe wano nga nze ndi mutundwe ye yali siwa wano ye yali abeera ekyengera eyiwala kati nze nfuna ekyo omwami alekerawo okunkubira twali tugenze mu courtship ndowooza myezi gyalinga giwezenga 3 naye nga mutwogera bulungi communicatinga bulungi in fact nga temufunangamu yadde okuyomba kati just from the blue nalekerawo okukubira toyogera naye kati nekintabula nembuuza mukama ono omwami gwe waŋŋambye nti ye wange kati ate yali mu kubehavinga bw'ati yankyaye nga tayogera bula kugamba njagala kuzimba simanya mala okusoma omanyi ebintu planning ojja myaka nga 10 maaso kati nga bintabula nengamba kati ekyo kyonna emyaka nze nga ndi awo nenze gwe nembeera mweyembera nga mpulira okunyigirizibwa in fact nafuna kye bayita pain ku mutima gwange naye olw'okuba nti najjanga wano nenkuŋŋaana n'okubeera nga mu nkuŋŋaana zino z'abasingo olunaku lumu in fact nzijukira najjanga waliwo olukuŋŋaana lwe twalimu olw'abasingo twali ku lusozi tuba tuli mu kusaba ne wabawo booyi omu yajja gyendi naŋŋamba muwala gwe nkulaba omutundu njagala kuwasa naye olw'okuba mu ndowooza yange nali already ninamu oli namugamba nze munnange nina omuntu totawaana ne tuvaayo ne tudda omuvuka nankyayira ddala ntakyagana communicatinga nange aliwa pastor owono yes oyo pastor yes naye nga mbongo bwange nemuteekamu nti yoyo omanye ekintu nekisitiikingamu naye olwokuba najjanga mu lukuŋŋaana lw'abasinga olunaku lumu omusumbako emirembe yayimirira katuuti n'agamba abamu muli wano weesibye ku muntu yakuli mu mutwe olemeseza n'abantu abalala okujja gy'oli olw'okuba weesibye ku muntu omu okitegeera wamutaaginga nga muli ŋŋamba mukama bwe ye yaŋŋamba yono kati n'ekirala ekyajja pastor Vicky olunaku lumu yali abuulira n'asomesa ku mwami omu yamuyola naye yagamba nti mukama yamumulaga nti yoyo naye abali mu kanisa omuvuka oyo n'agenda n'akola ki nayanjula omuntu omulala n'agamba nti mukama asobola okulaga omuntu nti oyo ye mukyalawo naye ye n'akola ki n'agaana kati bw'aba aganye tekitegeeza nti ate ogenda abeerako oyo mpaka omute mukama ateekateeka omuntu omulala wali ate omulala omulungi asinga aliwa asinga oyo so kati obujulizi bwa pastor Vicky bwankwatako nnyo nenebuulirira kuba nalaba okusinziira nga bwe yatubuulira nti naye yabeera naye mukama n'amulaga nti yoyo n'ate yo omwami n'ajeema n'agaana kati neŋŋamba nange there is a possibility okuba nti omwami ono akoze eki ajeemye ate musumba bwe twali mu lukuŋŋaana lw'abasingo nsumbako emirembe agamba abamu mwesibye ku bantu nakubeera mu mutwe kyokka takulinako byonna nembigattagatta neŋŋamba omugezi bwe mba n'atambuza obulamu bwange
omwami ono kamote omugezi we badata obulamu bwa nensalawo nengamba mukama in fact nasaba kisa ne mugamba mukama mpe kisa onyambe ensonyiwa omwami ono ate omunaazeemu kubanga mukuŋŋaana muno nga babitusomesa of course ng'obiwulira nga mukama munaazeemu ne waliwo lw'otuuka stage ng'olisingo n'owulira ng'oli desperate omanye okubeera ng'owulira olwo olina emyaka emeka egyo gikufudde desperate ate emeka 25 naye ng'owulira okooye okoye kubeera eka mu ndeeba ne baganda yes nga nkooye nga mpulira njagala nange mbeereko ewange ate nekyo abaana be nali nasoma nabo bona ku institute bona nga bafumbirwa balina abaana nga nze ndaba nduddewo nnyo naye nga muli ŋŋuma ne ŋŋamba naye emyaka si gye giri awo nti gigenze nnyo kwega mikwano gyange abanneetolodde bonna bafumbirwa kati nensigalawo then ne ŋŋamba kati okufumbirwa mba naafumbirwa nokabira mukama kino ekyokwaka kigende mazima nensiiba naye bwe nakisiibira ate nenkiteekako ennyesira nga kwolwo kijja n'amaanyi nekimpitirirako nzijukira lwo nasiiba ne dry nekijja naye kwolwo kyampitirirako nesitula nali nzijja nensaba naye nga siri muntu agenda ennyo mbasumba ku counseling simanya kubuuza naye ku luno kyampitirirako neŋŋende wa musumba nzijukira nagenda wa musumba Vincent ne mugamba musumba nina ekintu bwe kiti ne bwe kiti kuba nali ndaba nga sina nagwe nyinza kinyumiza kyali kinnuma nga nze nga n'omuzadde tosobola kimunyumiza tasobola kitegeera obulanga gwe kirumba gwakimanyi ne muga ekintu kino nkikooye nzijukira ko olunaku yansabira yalina night prayer like Friday night nansabira okuva ku olwo luli kyajjanga n'amaanyi nekikendeera nga kijjamu okiwuliramu katono nga kiwuliramu katono naye kyasooka nekikendeera ddala completely nga tekikyajja kati kino kye batugamba okukwekumira mu maaso ga mukama okutambulira mutuukirivu n'obutukuvu buli bwe naye noonanga nga kyagala okunnumba nga nkiwuliramu kati nenga nina okwekutukuza ntambulire mu maaso ga Katonda naye ekiseera kyatuuka ne mpulira nga mpulira njagala bufumbo nga mpulira ndi desperate nga mpulira nenga naye mukama eno embeera ngikooyi so we nali nkolera nali nze nabagamba nze njagala bufumbo butukuvu njagala mwami nga omanyera otambula bakubuuza kati gwe tolina boyfriend ebintu ebityo nga naye nabagamba nze njagala bufumbo butukuvu ne wabaawo omuvubuka omukusitaani gwe yagolokosa ku mulimu awo nannemerako natandika okunkwana nannemerako nnyo ekigenze wala kyokka jjukira nabagamba nze njagala bumwami omulokole bufumbo butukuvu naye nga omuvubuka ono y'omu ku banjereganga omwami onaamugjawa ng'olowooza abasajja balabika ebintu bwe bityo ate y'omu ye yeefudde embu yankwana kyokka si mulokole ekiseera kyatuuka neŋŋaana nannemerako nagenda okuwulira ntandise okutendewalirwa mu mutima gwange bwe nawulira nga ntandise otendewalirwa natandika okusaba esaala ne mugamba mukama bayibuli egamba atali mulokole akusimya aleeta obulabo kuleetera ice cream ku mulimu nga akola buli kimu agulira breakfast agulira lunch akulemeddeko kyokka ate wamugamba oli mulokole olinda mwami ava eri Katonda obufumbo obutukuvu akulemeddeko nensaba mukama ne mugamba mukama saagala kwenda nasaba ng'ekyandiko kino ekigamba nti okufumbiriganwa kulungi n'ekitanda kirengwefu naye abakaba n'abenzi ali basalira omusango ne mugamba mukama saagala kuba mu bakaba n'abenzi nyamba ontolesa omwami ono bwe kiba kyetagisa kukyusa mulimu nkyusiza omulimu wano nveewo nga mpulira omutima gutendewaliddwe kati ngenda kutandika okwagala omuvubuka ono nga mpulira nkitandise naye nkaabirira mukama nzijukira waliwo olunaku lumu nasiiba nga kyensiibira kyokka ne mugamba mukama saagala kwenda saagala kutambulira mu butali butuukirivu kuba nindiridde omwami ava gy'oli bwe nasaba bwe ntyo in fact kola olunaku lwe nalusaba mukama nankonekitinga ku muwala omu gwe nasoma naye namukubira nabukubizi namugamba waaye mwinayeyo ku mulimu nti tulina eno omulimu olunaku olwaddako sadda ku mulimu mukama nantwala ewalala neneebaza mukama ne mugamba mukama bw'oba ontolosezza n'onzijja wano omusajja ono anseerezza kati nengenda ku mulimu omulala mba ntuseeyo ku mulimu omulala nasisinkanayo omuvubuka ate omulala mpulira omuvubuka ono yesi gyali akolera yali alina byazza okukola nantandika okunkwaniriza kati nze nga muli kye nategeera buli bwe nabeeranga awo nga nali yesi njagala ofumbirwa naye nga bw'obeera awo sitaani alina engeri gya connectinga ku bantu abatali na batuufu
kati omuvubuka oyo nannemerako nnyo kati ebiseera ebyo nali mpulira nga nkooye kuluno njagala bufumbo kati ate oyo nenvaawo naye naye yali muntu mulokole nga half omanyi banaavuka we bati yes neŋŋamba akangende nono nembuuza mukama nga tayogera kati nga nzijukira Sandra soko otuleke awo watawaanya abantu awo ngo oli desperate obuuza mukama tayogera tewali kirooto tewali kwolesebwa tewali musajja wa Katonda abulira yadde ekigambo ekikwatagana ku mbeera eyo osomakawo oti awo kati awo ekyannyamba kuŋŋaana kubanga omuvubuka ono bwe yajja nali nkimanyi nti simulokole yalira yakokokako n'agwa naye olw'okuba nti njagala ofumbirwa neŋŋamba nkooye nembikoowa neŋŋamba kati kaŋŋende naye neŋŋenda naye in fact neŋŋenda wala naye olw'okuba nti yes nali nkuŋŋaana kati ng'aneeno bwe basomesa ebyokuŋŋaana like bye batusomesanga wano pastor Tom gagamba nti bw'oba olina ka boyfriend si katuufu kaweereza message ebyo we bityo nga mpulira kinnumiriza naye nga nnemeddeko nga ngamba mukama nze mbikooye nga mpulira mbikooye mwagenda buziba eri n'omulenzi ngoga kijja in fact ye yaŋŋamba n'okuŋŋamba tetujja kukola kati mbaga tukyale bukyazi kiggwe nga mpulira ndi ready standing in a food yes nensalawo in fact kangambe neŋŋamba nenefumbiza bwentyo nogala nobeera n'omulenzi wo nga sibeera nti mbeera wuwe naye tugende tufumba kacyayi netulya netukomawo ku weekend ze wuuyo nendeeta bugoye bwange naye ng'ate nno nzijja wano nensaba mpulira ekyo kyonna kikola nenzijjanga nensaba kati buli bwe najjanga wano mukama yabanga n'ekigambo ekyange nga kinnumiriza nenzirayo neŋŋamba nembirowooza nenga nemukama sokoddewo wali kamesagi nkooye naye olunaku lumu nzijukira nali ewuwe nali ndina mu kufumba eddoboozi neriŋŋamba osazeewo otunda obusika olwakagoyo oba ekyawandiikibwa ekyo kimanyi Yakobo we yatumira neriŋŋamba osazeewo otunda obusika olwakagoyo 9:8 emmere y'omwoyo gwe tuline Sandra akubuuza osazeewo otunda obusika olwakagoyo awo we tugenda okukomawo tulabe asomoka atya obutawaayo obusika bwe.